بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبامي نابا تشالا أباتولا كولتين بغاقد لبايك إسلام ميديا تباني لزا مبروغرام يفي إكواتاقان نبيين فنا financial literacy tukakasiza ddala nti nga bwe tuzze tukiddiŋŋana nti mu bintu omuddu ali yatulaba by'oteekeddwa okussaako essira n'okutegeera mwe muli ebikwatagana na butya bw'olina okukwata ebyensimbi n'okufuna amagezi ag'enjawulo ku bikwatagana n'ebyensimbi osobole okubeera nga otutambuza emirimu gy'otambuza mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi. Mwebale nnyo okwekumira ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media ne baganda baffe aba Labbaika Travels bali ku Cham Towers room 221. Mukadde wange Hajj Abdu-Noor Katende. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba mba tubaniriza wano ku Labbaika Islam Media era tubasaba Allah ateke emikisa mu ebyo byemutuusaako engalo. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Mukadde wange Hajj Abdu-Noor sebo twongera obeebaza obudde bwe muwaayo ne mujja mubeereko n'ettoffaali lye mugatta ku nsi yaffe Uganda naye naddala umma y'obusiraamu okutwaliza wamu mu nteekateeka zonna ze mukola. Mukadde wange Hajj Abdu-Noor we twaviira wano twali tukyali mu musomo gwaffe omugazi ogukwatagana ku biwandiiko mu businesses ze tukola documentation era nga mu episode eyaggwa twatunuulira nti information ne mu kugikolektinga tuteekeddwa gisolooza naye nga tutunuulidde nnyo baani abagenda ogikozesa kituyambeko obutakuŋŋaanya bintu bitagenda kuba na mugaso. Osobola ddala okukuŋŋaanya information mu business naye ng'onoonya emyaka n'emyaka oyinza ogikozesa nga tewali. So twagamba nti information yonna erina okubeera centered ku baani abagenda ogikozesa. Watunyonyola bulungi nnyo ba internal users aba documents zino ez'enjawulo obatematema bulungi ne tubategeera tebateekeddwa okukozesa bino na bino na bino. Bwe twaviira wano nga tuyingiridde akanyomero kaba external users abantu bano abava wabweru wa business naye nga ate tulina information gye tulina otuteekateeka nga bajja kugyetaaga. Twagaziya nnyo gavumenti ne tulaba nti buli bizinesi yonna abaami n'abakyala abatulaba bizinesi eteekeddwa okuzza information eri gavumenti ate receiving information okuva eri gavumenti ensonga zisobole okutambula obulungi kubanga gavumenti yeteekerateekera byonna ebiri wansi wambuleera byayo. Olwali luno seeka mukadde wange njagadde awo wennyini we tubatandikira insha Allahu taala kuba external users ba information. Naam. Tweyanza nnyo Sheikh era tusiima nnyo omulimu gwe mukola guno tusaba Allah abasasule musera. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nga twayogera ku abakozesa information buli transaction we zibeera mu business tubeera tucollectinga information ne tugamba waliwo abakozesa ab'omunda nga twayogera ku bannannyini ne management. Ne twogera ku abakozesa nga bava weeru twali twogedde ku government era nga information eno yeetaagisa nnyo okumanya nti osasula omusolo ki omutuufu. Kakati waliwo ba users abalala nga tugenda mu maaso aba information nga mwe muli ba investors. Waliwo business oyinza okutandika business nga naye nga business gyotandise yeetaaga abamusiga ki bamusiga nsimbi. Waliwo oyinza okuba nga oyina abaliwo abateekamu ensimbi kati waliwo ne boosuubira oba prospect nga basuubira okukola ki okujja ne beegatta kuba n'abasiga ensimbi. Kakati bano abamusiga nsimbi balina information gye beetaaga okumanya nti is there return on investment nti bwe tuba nga twateekamu sente amagoba gye gali essente zaffe zikomyewo. Kati bw'otabawa information eyo bayinza okugyamu ensimbi zaabwe oba bayinza okutongeramu ki sente. Kati bano bamusiga nsimbi be investors mu business yonna baba beetaaga okumanya ki information eyo byenfuna bwe bitambula mu business n'okubalaga reports nti ddala investment omwaka guno guwedde bweti bwe twakoze
kisobola basikiriza okugamba nti katukwate obuwumbi bwaffe 10 tubwongere mu mulimu guno. Kakati olaba Hulk Media eyinza okubeera eri awo nga yeetaagamu akasente naye nga olina banno b'omanyi abalina sente okubasikiriza okujja okwongera sente mu Hulk Media balina information gye beetaaga okulaba bizinesi eno gye tuteekamu sente eneza sente kubanga tosobodde bibalaga ebyo togenda kufuna mu kisoogo bakongeremu ki sente era ne bwanajja ajja kugamba nti okay wandyagadde nteeka ensimbi mu mulimu guno gwe mulimu naye sooka ompe ku ki ku bitabo nina challenge actually nina challenge nafunye emabegaawo mukwano gwange omu kampuni ye yafunye challenge nga nnene yabaddeko ekyokuyiga kinene mufu abali mu bya bizinesi bino yali ali awo abayuwarayi ne bamugwako bano ba prep bona batambula mu gundi ne bamusaba information ne bagamba tuze tuli bagumu ne bayanjula ne bamutegeeza byamutegeezezza kali oluvannyuma ne bamugamba nti oli VAT registered nagamba nti ndi VAT registered ku system kwendi era ne bakebera wali tin number yengeraga nti ali VAT registered ne bamubuuza nti tuweeyo ku physicalized receipts eziva ku IFRS okosa IFRS nti yes tuweeyo ku physicalized receipts ng'alinawo ne yadde neemu wali ku kipapula ne bateekawo nti tali IFRS compliant VAT registered but none IFRS compliant obeera nga oli VAT registered you must olina bwakyateeka olina okubeera ku IFRS yes kati yabaddeawo ng'atakula omutwe naye kyamutaasizza nti receipts zino gye ziri naye abadde tatunula mugundi mu feedback gyafuna okuva mu URA nga tatunulayo naye nga gyezi naye yabadde atega maaso bwati era baavuddewo nga tebakkaanyiza ndoza era ripooti gye baamukozeeko yeeyo ali VAT registered not IFRS compliant so kino woyogedde ku bainvestors bannendaba nti omusajja ayinza okugamba nti okay wandyagadde tukuwa akawumbi k'ensimbi okwongere mu mulimu guno naye tuleetere ku document so tulabe financial reports ziraga ki nga toyinaawo yadde olaba ogenda ofiirwa investor olw'obutabeera na biwandiiko kakati n'abalala era bali mu ssali erimu eryo nabo babeeranga tugambe abakuwola ssente bwe tuba twogera ku bakuwola ssente ba creditors ne ba lenders tulina okurestricting ourselves to abali halal ono kulabayika kyekikulu nnyo kajjayo kati tetutunulidde bali abakuwola ssente ki eza riba ezigwa mu system ya riba tutunulidde omuntu akuwola ng'ogenda kuzza ekyo kyennyini ki abeera yeetaaga okumanya omuntu gw'empola alina financial muscle oba anaasobola alina amaanyi agasobola okuzza ssente zino kubanga omuntu nannyini ssente tasobola kumala gasuula ssente obeera nga azisudde alina oziteeka wantu wanaasuubira nti ssente zinaakomawo bwe tubeereyo mu busuubuzi tuwolagana ssente kubanga ebintu byaffe bya sizoni eno neetaaga ssente enkya sizeetaaga nnyo ate munange oli abeera azeetaaga kati mbeera okumanya nti nsobola omuwa miliyoni 10 ina okubanga mmanyi nti alina obusobozi obusobola okuzza ssente zino bwe mpa ssente omuntu atasobola zizza mbeera nga ssente azikoze eki azisudde ndowooza ekyo kyaleeta gavumenti okuleeta financial card nti banka egaane kuwola muntu alina track record ey'obutasasula bamuwa ssente yagenda neyewola mu banka eri teyasasula nagendamu teyasasula kati ne bamusalira amagezi eraga nti jazze yeewola abadde asasula so kati n'omuntu ono ekyegeza naffe kati nganze owa bizinesi nga ssente zange nzeewola mu bantu ab'enjawulo nandyetaaze nange okubeerayo ne ripooti eno ey'abacreditors nti ba creditors omwaka guno twewola ssente bwe ziti okuva mu bantu bwe bati era payment plan gye twatambulirako yeeno and we paid off all these debts ndyetaaga ne cash flow statement ebeera esobola okulaga ekintu ekyo eba esobola okulaga eraga nti ssente eziyise mu financial activities waliwo zino
zino zava wa Hajja Abdu-Noor zino nezisasulwa okay waro twamujjako emiliyoni 10 naye kwe patishula date ne tusasula ntumwaya 5 nawono bwe tuti yes kyo kituufu kati ne ba creditors abo oba balenders abatuwadde sente abatuwoze sente nga tuzize ne bubudde nga butono oba nga buwanvu tuba balina information gye beetaaga okusobola okutwongera sente oba okutuwa sente kikulu abantu abalala betwayogerako luli era twabateekamu external users beba employees abakozi twabateekamu external users lwaki kubanga balina a lot of external influence balina trade unions abantu abamu jasanga abakozi nga begattira mu ebibiina eby'abakozi trade unions ezo nga zibawa influence y'amaanyi okupushinga for their rights oba wages oba bayongeza omusaala olumu ojja kusanga nga olumu omuntu asobola okwongeza omusaala nga tekivudde mu kwagala kwe because of external pressure ati nga luli walaba abasomesa baagala kubongeza increment teyali pressure teri gundi ya government naye because of pressure eva mu associations z'abasomesa naddala wano mu UNATU nga balina okwongeza omusaala kyovula tubatadde mu external users si kuba nti undermining naye because of the external pressure ekolaki ebeerayo kati bwe tuba tutunuulira bwe tuba tucollectinga information tulina obba tunuulira kubanga baba beetaaga okumanya ono omusajja ono atukozesa owa health media anaasobola otusasula emyezi 5 mu maaso bwe baba balabanga financial statements ziraga nti there is progression company ekula etambula bongera n'amaanyi bye bakola babyongeramu amaanyi so Hajj Abdu-Noor kwotegeeza nti we even ought to okulaga nkiyite ntya okulaga financial progress yaffe eri abakozi baffe lwaki nomanya nti leero tuhitinze target twasuubira kukola kino netuhitinga target twali twagala kapito waffe akule atuwe ku miliyoni 10 omwaka guno tugenze ku 12 12 noteekayo ne kapate kupata okukubaira ne report butya baze bakola olaba nti abantu bonna abali mu organization balina okubeera nga bamoving towards one direction nga balina objective zezimu ngaoba objective zo nga nazo zigenda paka eno wansi nti wekuba kubuusa nnyonyi abakozi bonna abasiimula ennyonyi babeera bamina tukola tusiimuula wano olubalaza ennyonyi eyo esobole ennyonyi erina okuyimuka mu dakiika 3 akikole nga byonna nga amanyi nti ennyonyi actually kyoyogeddeko wala ekigulu ogenda okulaba nga abaddu abo kati ngaaba bali mu mbeera ya aviation ogenda okulaba nga bawa ne weekly report nti ku nnyonyi 5 ezituuka ku kisaawe wano 45 zasitukira mu budde obutuufu 5 they were delayed kati babeera balina information ne bayita ne meetings z'abakozi bagamba nti naye okusinza ku analysis yaffe ekyadelayingisa ennyonyi zino abasiimuula munda mu mita baali balongoosa mwadelayinga by 15 minutes sobola kuyimuka nga toilet tezikiriningiddwa kati nabo balina information gye bakola gye beetaaga ng'ojja mulabaawo nti nno ya musituzi naye oba ng'alina information gy'afuna naye okusitula ajja ki agamba bwenzirusayo ejjoola zino amangu eri targeting ekola ki targeting ate baatusuubiza nti singa tuhiitinga joola 6 mu lunaku bagenda twongeramu omutwalo kitegeeza nti kyotegeeza Hajj Abdu-Noor nti bano abatulaba ku lutimbe gaggadde tubadde twekunyiza nnyo in terms of information wabaddewo information ngiyite ntya gap naddala eva abakozesa ku bakozi baabwe nti tubiteekinga okubeera private tasana kumanya waliwo yes ebirina okubeera private naye waliwo era biri twabikoonako naye kati waliwo ebintu by'okoonyeko wano ng'ate nange kennyini ndaba mu mirimu gyange mbaddewo ne information gap
nti ogenda okwetegereza nti waliwo information nga amazima gali nti abakozi bandi badde bagifuna nenga tutugibawa kati ogedde ku target olina akantu kokonyeko n'ogamba nti mu company bannannyini ba shareholders management n'abakozi bateekeddwa okubanga they are moving towards a common target, a common goal, which they must know nti bannayi this year our target, actually don't even call it your target, tell them our target is to hit 200 million. We are at a 50 million mark, we need to hit 200. You make them inclusive. So it means that to motivate them you must supply them with information. Ate n'ekirala ekyo olaba kiba kirungi nnyo obeera ne target noono omusaala gwe ne gubeera nga guli in line with target yeyo ku target yeyo naye yo okumugamba nti nno ofuna emitwalo 20 omwezi nga tegulina connection ku target abeera tagenda motivation waliwo ekintu nga omumotivatinga omusaala gwe gubanga nti nno ojja kufuna emitwalo 10 naye bwe tukola sales we bati ojja kufunako 0.002%. Kati agenda okibalamu ng'eyali badde afuna emitwalo 2 ayingidde ana ajja kulwana atunde n'empewo okulaba nga sales zino zikola ki wallahi kyoyogedde kikulu. This is how important information is. Amazima gali nti Hajj Abdu-Noor ekintu kino kyetuliko kino tukikirize but it's out there naffe bennyini kyetuliko to devaluing information and it's the truth. Nze okusinziira ku bigambo bye tuzze twogera wano ne bye tuzze tutambulirako amazima gali nti information gap ngenze njiraba tetutreating information na importance eridio. Naam, Hajj Abdu-Noor tuwadde ogwokubiri twatunulira government ne tutunulira ba investors ne tutunulira ba creditors ne tutunulira n'abakozi the employees. Kati waliwo abantu bino twabyogeredde mu groups. Waliwo abantu abali very key but the external users ba customer baffe bayitaaga okumanya balina information gye beetaaga bo kitegeeza tuba tu collecting information tulina information gye tulina okupreparinga nga yaabwe beetaaga okumanya service eno gyobawa oba product eno gyobakola ki gyobawa eri nungi as the price is fair compared to abalala abakola gundi. Kati ojoyinza okusanga labbaika Hajj and Umrah waliwo ebitongole ebirala bitwala ki bitwala abantu naye prices bwe zibeera nga ziri waggulu compared to bitongole ebirala bitwala abantu why customers nga abamu bakola ki bavaako because the prices ate ngate mbeba supplying na the necessary information they will stay ne bagamba wadde bisale biri waggulu naye wamma naye bano batuwa waliwo kino nekino na information eyo bagikola ki. So by users by information bano ba customers bakulu nnyo okwagala okumanya prices ekisooka ne product gyobawa obulungi bwa product gyokola ki gyobawa. Kati oba tobawadde information yeno ojja kusanga nga bafunye bali awo bwe batyo. Era fano akantu akoyogeddeko nze nkalaba wanoffe abali mu printing industry nti client ajja kujja agambe nti njagala baana kati nga ali mu printing agambe nti njagala baana naye gwe omubuulire nti baana tulinawo ebika bya baana bisatu tulinawo erina grammage 40 weeri tulina 50 naye zaawukana mu prices omubulire n'obulungi nti bw'okozesa 40 omusana tegugiyiza mangu 50 erina durability oba onfuna bw'okozesa eno kyoyagala kyokuprintinga kyetaaga eno kijja kuva nga kiri bright nnyo ate eno yadde erina material ng'eri thick naye kigenda kuvaayo nga kiri faint that information. So n'abaana bano betukozesa nabo tutera nnyo okuba equippinga this information and client wajja before you do this mubulire kino na kino na kino why would you advise him or her to take this kind of a sticker. Client asobola okujja nga ayagala ekintu naye nga takirina ku information yemala awagenda reflective sticker nga teyagala teekawo nomu sticker awagenda matte baana nga teyagala kuteekawo gross baana nga nti light ejja kulabikira mu kifaananyi twala matte. So they need
we need to supply them with that information. Yes. Kati era bw'oba otegeka information yo waliwo information eyo gy'oyitaaga okutegekera abo bakastomers. But we really think of that. Some companies will really think of that. Kati ebintu byetwogerako omuntu ayinza obitwala for granted. Ya olugulawo edduuka bismillah ng'atandika kutunda naye ebintu biriki ng'asoma dduwa abakasoma nga tebajja ngagamba dduwa tezikola naye nga bino ebintu biriki okubirowoozaako kasitoma olumu ayinza okugenda nti kino weekiri kya n'omugamba nti asooka ojje kino tekiriiwo naye ate tulina ekisingakuko ekyo wadde kiri tekiriiwo naye osobola okutwala luno olugoye luli even better than the other one. Okay. Obeera omwadde information. Tulaba ne companies ezimu nga ziranga nti banaye such a product mu products zaffe eri out of stock but tuyina substitute product even better than the other one okusinzira ku kino na kino na kino kiringa kati ffe tuli mu kwesunga sebo okukwata Ultra 24 series ene ya Samsung naye olaba information abasajja gye bapublishinze ku simu eno nga gwe abadde ne 23 kikuleetera otandika okulowooza 23 ogiguzizaani osobola okugula 24 olwa information kituufu. So no atulaba ku lutimbe gaggadde la Baika Islam Media tandika okulowooza ku information supply ne gap eri wakati wo ne ba clients bo. Kakati ffe nga wano tetusobola kuvaayo ne tugamba nti eno information gwali eyo gwatulaba gwojja mu bino ffe twogera mu generality twogera mu gundi naye boddayo eri n'otuula n'ogamba nti ba stakeholders bange bonna regarding information be bano internally yenze owner nze management oba noono naye mwali mu management ono employee mukozi yeetaaga okumanya ono n'ogabanya ekintu bwa tulina Hajj Abdu-Noor njagala okwongera okukata okwebaza nti tulina ebintu byediscussinga wano me as a person nembitwala nga bikulu. Last episode yaffe tulina scenario gye twali tunyumyamu naawe wano eyali ekwatagana ofukat. But one thing I realized when I went back nentuula n'omu ku bapatanazi bange nengamba nti we are losing such and such material ku buli baana tukoze tutya ne tusharinga ideas to brainstorming naye twagenza otunuulira nga twetaaga bwetaazi ku introducingayo another size nti we tuba tubadde tuyina 1.3 nga tuyina 1.6 we just need to introduce eya 1.1 tubeere nga off card gwe tubadde tukola ku 1.3 tumugjeewo nga singa client ajja ng'omulimo gwe guli biro 1.2 tagenda ku baana eri ennene tebamusalira ku baana nnene bateekemu entono kubanga yo eyinza n'okumazira nga tekoze off card yadde naye ate nga baana ezo bwe ziri mu katale naye nga olw'ensonga nti tubadde tetukola analysis mu bitabo bino nga tetunategeera bukulu bwakuyingizawo sizes ezo zonna. We are realizing it because ate nga printing tumumazeemu ebbanga over kati nze mbadde mu printing over 15 years naye waliwo ebintu because of kiri kyogambye obutaanalyzinga systems zino obutaanalyzinga controls zino eza processes ziri mu business n'omaliriza nga oli kuddingana ekintu kyekimu omaliriza ogamba ne mu printing temuli ssente naye nga zonna bulijjo obadde ozikwata n'oziteeka mu kasasiro ssente zonna obadde oziteeka mu kasasiro ekyo njagadde okikwebaliza nti Allah yayisirizza ku ggwe discussion gye twabadde nayo naddala mu information gap eno bwe nazzeeyo netandika okuddamu okwetegereza ebitabo nga mazima gali nti we are losing over kuba twabazeemu okusinziira ku rate gye tuluzingira mu material gwe tubadde tuluzinganga we closely lose around 30 million every year move card baana egenda nga mugifiiriddwako emitwalo 25 gigenze mu kasasiro erina egenda mugifiiriddwako emitwalo 18 twagenza okugattagatta nti wiiki oba mukozesa baana 10 muba mukutule miliyoni 2 nga zonna muzitadde mu kasero naye kwanalayizinga biwandiiko na kutuula kituufu. Kakati user ndowooza ow'external gwe tunatunuulira anaasembayo ye general public bwe kiba nga Uganda yonna ekola ki yeetaaga information eyo okumanya for example tuli mu okuma obutonde
ojja kusanga nga gwe okufulumya ekintu oba okufulumya certain product olina pollution gyokola, environmental pollution, oyonoona obutonde, olina biwesti byoyiwa muki mu nyanja, olina omukka gofulumya ki manufacture olina byo yes ya pollution. Ne general public naye eri interested in some information ono bw'aba afulumya eki product kino takosa ki. Ojja kusanga mu nsi ezimu nga n'endabirira ezidiringa ne products z'ebisolo ng'ennyama, amata, bayitaga public eyagala okumanya ente ozirabirira otya. Si muntu ng'abadde ayisa bubi ente ate okole ki ogenda obaguza ebintu byabwe. N'ebirime baagala kumanya ebirime obifukirira otya okola ki. Nakira actually oyogedde ku information naye nakirabye wano mu lutalo olugenda mu maaso Palestine ne Israel nti n'abantu otegeera obutegeezi nti n'omuntu atannakuwagira okutegeera nti oli affiliated ku kampu gundi kimulemesa okujja tannafuuka client wo, is not a client, tagwa mu category zino zonna zetwogeddeko public naye nekibaleetera okugamba nti ne bakubiriza n'ababadde baklaanzo nga public ye bakubiriza nti bannaaye temuddayo kugula ku gundi kubanga akola kino na kino. Wallahi kigambo kinene. Kati abo ba users ba information bayina information gye beetaaga. Goyinza olowooza nti no abo tebibakwata ebyenkola. Kati nga public nga government abantu abasinga naddala abasuubuzi. Actually n'akantu koyogeddeko ajabe aka public ditulina n'emirimu gye twenyigiramu naye nga public be beneficiaries, primary beneficiaries nga nabo olina bategeeza nti yes emirimu tugikola naye at the end of the day mu magoba gaffe ge tukola twenyigira mu kino na kino na kino n'essomero ly'eggundi fo twalisereka wekigera si mu mbeera yakweraga ffe ku saidi eno ey'obusiraamu naye mu mbeera ey'okumanyisa abantu nti mwandibanga temutugulaako obanga temuli baclients baffe directly naye tubainvestingamu so kigambo kikulu. Olumu tunuulira ebitongole bino bitwogeddeko oba kategoriza abantu bano oba kategoriza ebitongole nga ogiraba nga tekwatako none of your business naye nga ate it is their business to know okumanya bw'oba ofulumya kino ekintu tokoseza butonde, tokoseza abantu, tokoseza biki. Kati waliwo tuba tutambula nga tutambula ne labbaika oli n'akubuuza lwaki keesi bagamba kilograms 23 lwaki nze yange nga ejyamu 3 naye ayagala atekemu 3 kyokka nga bagala 23 bw'otamugamba nti omanyi keesi zino zisitulibwa abantu bano kireezi 3 ziba zibamenya bayinza obutagisitula bulungi tekamu 23 ng'ennyonyi okola ki wegambye bwekimugamba afuba nnyo naye yennyini okulaba ng'ate azizanamu 22 asobole okwanguyiza oli agenda keesi. Twakiinangawo ne mutukula nga nkyali mu busuubuzi bwa kasooli yo Tanzania Magufuli we yatwalira obukulembeze neyise etteeka ng'omwana omutanzania takkirizibwa kwetikka nsawo esukka particular amount of kilograms era nga it is criminal okusiba ensawo ya kasooli n'ogisussa kilo kubana Uganda abaana betikka ne 15 wali Tanzania nga tokkirizibwa kutikka nsawo esukka kilo 7 tewaliyo muntu a human being alina kwetikka kilo zisukka 7 era nga eryo tteeka mu Tanzania ngera n'ogeza n'opanga ensawo ezo ne basangamu ensawo esukka kilo 7 emotoka ebayinza ogibowa tosaasidde muntu ono agenda kutikkula na kutikka. Kati buli omuntu w'omufeedinga ne information gye yeetaaga ebintu n'abadde agenda okubeera nga akwopozinga akola ki atakugulaako naye ajja kubeera nga ayanguyira okola ki agamba abo bakola bulungi kubanga information gye yeetaaga agikola ki agifuna. Therefore nze nkubiriza abantu bonna nti
tuula wansi you analyze abantu abeetaaga information gy'okuŋŋaanya ng'okola business okusinziira nga bwe tuba outlininze obaggyemu obamanye ne information ey'okubawa. So bw'obeeramu ng'ocollectinga information mu operations zo obeere nga you can easily provide that information. Customer waba ayagala kumanya prices muteerewo ka board. Affe kati wano tulina companies ezitunda materials. Yes. Buli materials obwesituuka prices, they will send you price catalogs. Bagambe these are our new prices. Yes. Ne bakuwa gundi. Kati bakwanguyiriza bamanyi information gye weetaaga bakwanguyiriza bagikuwadde. Tubeerawo banka ng'oludde okubanga tolinayo transaction banka nekukubira customer care nekukubira nti Hajj Abdu-Noor tutunulira kati oli mu myaka 2 tuteekayo wadde akasente genda wali eri ku gundi branch yindi activating n'omutwalo gumu onyumirwa bino na bino ku services zaffe information. Yes sir. So mukadde wange wallahi kigambo kikulu simanyi oba tulinayo kimu bibiri kyotekeddwa okwongereza ku bino kubanga n'obudde nabwo mulaba butwala kantindiggwa naye amazima gali nti omuntu yenna gwe tubadde tutambula naye ndowooza omusomo ogusinza okubeera important nze nja gugatta ku musomo ogwasookera ddala gwe twalitunuulira ebiruubirirwa ebya business omuntu yanditulidde ki nga atalika business guno omusomo guno ogwa documentation in terms of value eri obulamu bwange nze ŋŋanze ndabanga ebintu bino ebibiri bw'obigatta amazima gali nti tosigaza option endala okujjako okubeera successful okujja nga Allah yaganye. Naye gwe ng'omuntu oba okoze ekyetaagisa n'olindira amuru ya Allah okkuta oba okusigala nga akyakusaasidde n'akusibira awo olw'ebirungi byakwagaliza. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mukadde wange Hajj Abdu-Noor twongera okwebaza amazima gali nti omulimu gw'otukolera wano ku Labbaika mulimu mukulu. Tusaba actually kano nako kankayiseewo Hajj nti waliwo omuntu ali eyo nga business agirina nga bino byonna byetwogeddeko abiwulidde naye ng'obuzibu buli bumu yeebuuza n'okwebuuza watandikira nga talabawo ndowooza bakkirize batuukeko ku ofiisi kubanga omuntu kyekiseera omuntu aveeyo nga bwe twagamba nti bizinesi zino balwadde tulina obbaleeta bafune eddagala. So omuntu ali eyo nga bizinesi yo ogitegeera naye nga weebuuza nti bino bye tulize twogera mu episode zino 3-4 ogenda kubissa otya mu nkola you might be stuck. Reach out genda wali ku Labbaika room 221 Cham Towers omukugu ono ojja kuba omufuna business consultant ono ojja kuba omufuna bulungi nnyo mutule wansi omunnyonnyole business yo akuyambeko mu kuteekateeka information gy'ogenda okuwa ba stakeholders bano betutunuulidde abeetaaga information. Era ku nsonga eyo waliwo abantuukiridde ne tubafunira ne accounting systems ezisobola okubayambako okuŋŋaanya information era ndowooza bintu byabwe bigenda bitambula. Mashallah. Tegeeza ne simu zano muzirina? Alhamdulillah kati okitegeeza nti ensonga zonna kati zitambula bulungi nnyo. Tusaba atulabe ku lutimbe gaggadde omwami b'omukyala tuukirira wali ku Labbaika Travels ojja kuba business consultant ono mufuna abeere ng'akola ku nsonga zo. Tubeebaza era tubasiima omulimu gwe mutukolera ogw'okubeera nga mutwota buliro ebbanga lyonna awatali tukoowa. Tulaba following yaffe egenda yeeyongera okukola. Tukusaba ekintu kimu nti ku YouTube genda ku Labbaika Islam Media obeere nga tosubscribinga. TikTok abaana bagadde TikTok banayi ne bakamala bumazi. TikTok genda oteekemu Labbaika Labbaika Islam Media ku TikTok ojja kubeera otufuna bulungi nnyo ogoberere emisomo gyaffe ku lutimbo olwo. Mwabaagalo okwegatta ku WhatsApp group yaffe eyawamu tukusaba ekintu kimu gwe tusindikire busindizika message ku namba zaffe awo eza Labbaika sindikako tujja kubeera nga tukugattako otambulire wamu n'okumanya mu WhatsApp group zaffe eza Labbaika Islam Media. Tuli basiimu abatusaamu ensimbi bakadde baffe aba Labbaika Travels Hulk Media Uganda Limited wali ku Nasser Road Aino Shams amasomero gaffe n'abakyala ba Well Therapy nammwe tubeebaza mugende mu maaso n'okubeera nga ate omulimu guno mukussaamu ensimbi. Naawe yandyagadde okutambula naffe ng'osiima omulimu guno ogutambula tetulina buzibu bwonna. Oyinza okugamba nti bannaaye nange nandyagadde okwegatta ku basaamu ensimbi mulimu atutuukirire bwe tunatuula wansi ne tuteesaganya
ensonga ziyinza okutambula obulungi. Tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah abeerenga ffenna tusiima mukadde waffe tusaba Allah akwongera okumanya n'okutegeera ebintu bino ate n'ennyonta ey'okujja okubeera ng'omanyisa abantu ebikwatagana ku byenfuna. Barakallahu fiikum jazakumullahu khair. Omwanjuzi era omutesitesa abadde Imam Bilal Kitimbo Asmani Menya Imam Chamtawaz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.